Oli ku There is Still Hope, channel y'essuubi. Kale, kulamusako yonna gy'osinzira okutulaba, gwali ku mukutu ogwa There is Still Hope, ali ne ku mikutu emirala. Mukama tukwebaza olwa buli alaba era tumunyika mu ndagaano omusaayi gwo gwe mutukuvu atuluŋŋamya okuyita mu Kristo Yesu. Mwana Katonda omulamu tusabidde, amiina era amiina nnyo ddala. Kakati bwe buno obubonero kw'olabira nti omuntu akuliraanye oba okola naye oba muganda wo ayina provoking spirit. Provoking spirit mu Luganda oyinza ogamba omwoyo omwoyo asoomooza, omuntu ng'ayagala nnyo okusoomooza, okusonsa oba okusoosonkereza. Kyekyo okusoosonkereza, okusonsa oba n'ebirala. So waliwo abantu be tubeera nabo nga balimu omwoyo afugiramu mu bo, provoking spirit, omwoyo asoosonkereza. Olaba muntu kantu katono kati ng'ogezaako omwewala naye ng'omuntu oyo agenda mu maaso n'okusoosonkereza, agenda mu maaso n'okusoosonkereza. Kati buno obubonero njagala obulabe. Akabonero akasooka, abantu abo baba baagala nnyo chaos obusambatuko. Akusoosonkereza wabeewo akasambatuko wakati we naye. Ekyokubiri, omuntu oyo aba ayagala nnyo argument, weeraawo mu nkaayana buli ssaawa. Omuntu aliko omwoyo w'okusoosonkereza oba provoking spirit tayagala ne mubeeraawo nga tewali kabakaayanya. Mulina okuba nga buli ssaawa waliwo akakola ki, ne kaba tekaliwo mwennyini akanoonya. Akanoonya. Ekyokusatu, si bagumiikiriza, they are not patient or patience. Omuntu alina provoking spirit oba omwoyo asoosonkereza tebaba na bugumiikiriza. N'omugana nindamu ssaawa emu, mu ddakiika nga 20 obugumiikiriza buba bumuweddeko era nga zivuddeko n'atabuka. So tebagumiikiriza, ate bo baagala obbagumiikiriza era yakugamba awo atabuka n'okutabuka. Ensonga yokusatu, tebaagala kulaba ng'oli musanyufu, always baagala kulaba mu nnaku. Omwoyo asoosonkereza ng'ali ku muntu, omuntu oyo tayagala kukulabako mu mirembe, aba buli ssaawa ayagala akulabe ng'oli mu nnaku. Ekyokusatu ekirala, beefuula okuba nga bakumanyi nnyo. Buli ekikufaako they think they know everything about you. Abantu abaliko omwoyo asoosonkereza. Era olaba omuntu akamusisinkana oba mumusinkanye ku mulimu mwezi gumu naye n'akunyumyako agantu ng'alinga yazaalibwa naawe, n'akula naawe, n'asoma naawe, n'ofumbirwa naye, ng'anyumya okuva eby'omu buto ewammwe gy'atamanyi na kumanya. So omwoyo wa provoking oba asoosonkereza aleetera omuntu ono okuba nga yeefuula nti tewali kyatakumanyiiko, era asobola okugamba nze oyo mumanyi in and out naye nga talina na kyakumanyiiko. Ekintu ekirala, they don't appreciate anything, tebasiima. Omuntu ng'aliko omwoyo asoosonkereza wa provoking spirit ne wooli mukolera ki tasiima. N'olikola ku maximum nolaba nti amazima naawe ogezezzaako, nolaba nti ono omuntu agenda siima, amazima nja kugamba era kano era keyalabye, era kino kyeyalabye, yabadde ne ssente era sente zonna zaalina era n'angulira kano. Naye oli provoking spirit aba ayagala ggwe weggule, mutandikirawo kuba yayagala nnyo chaos ne arguments. So tebasiima. Ekirala, they think whatever you have is theirs.
nti bo bamanyi buli kyolina kyabwe. Omuntu alina provoking spirit buli kyalina yaba amanyi kikye era awulira bubi ng'omusinze, oba ne TV ng'awulira bubi nga ye tagirina. Okitegeera, yaba ayagala buli kalungi kabe kake, oyo provoking spirit. So n'ebitali bibi ebibyo agamba nti muli kiri ekyo ekimuleetera okulowooza nti nabyo byali badde bibi. Kale ekirala, they are so competitive, baagala nnyo ebya competition. Omuntu alina provoking spirit agala nnyo ebyokuvuganya. Ogulawo edduuka ng'agulawo, ogula essimu ng'agula, agula ng'eyiyo oba ayagala agule esingako eyiyo. Kiri ekyo kimulaga nti ye yalina okubeera waggulu. Bantu bangi they live that life nga naye tamanyi lwaki, nga life ye yakukompitinga, yezira kulaba mukwano gwe, yezira kulaba gundi ng'alina kyakoze, alwana akikole oba okusingako kaawo. So provoking spirit ng'eri muntu, omuntu aba ayagala nnyo ebyokuvuganya oba ebintu ebiri competitive. Ekirala, they are so controlling, baagala nnyo okufugirira. Akufuga gy'obeera yakuvunaanyizibwako. Omuntu ng'alina provoking spirit abanga mbw awunyiza buwunyiza buli w'olaga. Oba oyogera ku ssimu nti ani gw'obadde oyogera naye. Aba ayagala nnyo okumanya kukontrolinga. Alina direction gy'ayagala obulamu bwe butambuliremu. Ayagala buli kamu omubuulire, buli kamu gw'obadde oyogera naye, gw'obadde oseka naye, lwaki oluddeyo mu kinaabiro obadde bannange. So provoking spirit oba omwoyo oyo asoomooza si mulungi. Ekirala, they love people who are progressing. Nno kino kyalirabika ng'ekirungi naye ate ngenda kikunyonnyola okitegeera. Omuntu alina provoking spirit oba omwoyo akola ki? Omwoyo w'okusonkereza. Baagala nnyo abantu abalina amagenda, abantu abalinako gye balaga. Lwaki? Ti guli omwoyo gutta. Kati buli wakulaba ng'olina gy'olaga ng'akukonya, wamala okukonya ng'anoonyaayo omulala. Tebaagala bano bakona. They want people who are progressing. Okitegeera? Era bwe baagala abantu abali wansi ku levo zaabwe tebakolagana nabo. Baagala abantu ababali ki? Abali waggulu basobole okuba nga babasuula. Ekirala, they are energy vampires. Banywa amaanyi ag'omwoyo. Nti oba ne mukwano gwo ng'alina provoking spirit oba omwoyo oyo asonkereza, akunywa mu nsi ey'omwoyo, atya nti otuuka ekiseera nga ebintu bye wali okola mu nsi ey'omwoyo tokyabisobola. Akunywamu okusaba, kyoma ekigambo kya Katonda, okusiiba, olaba nga onafuye. They are energy vampires. Bakunuunamu eky'obwakatonda, kubanga oba ng'olina eky'obwakatonda tebagenda kusobola. They cannot. Abandi baba bakikunuunamu basobole okuba nga bakuteera ddala ku ttaka. Ekirala, they reflect their faults on you. Okulemererwa kwabwe kwonna, ensobi zaabwe zonna baziteeka ku muntu. Bo tebakkiriza nti balemereddwa, tebakkiriza nti bali mu nsobi. Era ne waakola ensobi afunako gw'ajambaza. Tasemba nakyo. Omuntu alina provoking spirit afunako akyambaza gwe, ate n'amekinga sure kikutuuka bulungi. Logani bannaye ekyo kyogamba nga nti ye gwe bawaayiriza. Ekirala, they don't speak the truth. Teboogera mazima abantu abalina provoking spirit. Kuba ojja bategeera ayogera opposite. Waba ayagala akugamba Z, asigale nga akyakusima obuzaabuzibwe oleme kutegeera ki mission ye
gy'alina gy'oli. Ekirala, they can't be controlled. Tosobola bawabula, tebawabulwa. Abantu abalina provoking spirit ne wookola otya tomuwabula n'akkiriza ate ye ayagala awabule obikirize bw'obigaana lutalo, kubanga ogwo omwoyo gwagala nnyo chaos, gwagala nnyo fight, gwagala nnyo arguments. Ekirala, they know everything. Bawayizeeka, beetwala okuba abagezi. Kitwagambye nti they think they know everything about you. Balowooza bakumanyi wenna. Kati na wano balowooza bakimanyi n'ekiri America. Kasabata waba watandika okyogera ajja n'akyogera n'emboozi n'agiwamba. Eyo gye bayita provoking spirit. Ye yeetwala nti emanyi nnyo. N'ekinaasembayo, they encourage gossiping. Omuntu alina provoking spirit olugambo kwatava aba ayagala nnyo olugambo, alusuubula ne ku bbeeyi layisi n'aluzunza at least alemererwa okukola ebibye naye nga ali busy asuubula wasuubuza olugambo. Kakati point gye tugambye nti they don't appreciate. W'osoma Samwiri ekisooka 4:16, Dawudi yakuba entongooli nga Sawulo aliko emizimu. Bwe gyamuvaako mufa ky'okusiima ate yanyiigira Dawudi. Kitegeeze kivagambye nti ne woolikola otya omuntu aliko provoking spirit talisiima. W'osoma Samwiri, w'osoma Yakobo 4 tandikirawo, omutume abuuza kibaleetera okulwana mweka na mweka, what causes fights. Kati izo fights zolaba mu basumba, that is a provoking spirit. Naye omweri wadde mulimu spirits endala ne provoking spirit yeeyo. Onalowooza yamanyi nnyo okusinga abasumba bonna. Onalowooza obulokole yabutegeera ennyo okusinga abasumba bonna. Onalowooza yawabula okusinga abasumba bonna. Okitegeera provoking spirit ndowooza olaba kalakita zaayo nti zireetera okuba nga abooluganda tebakwatagana, nga waliwo okulwanagana mu booluganda bokka na bokka. Kale zezo zezimu ku characteristics oba obubonero kwolabira nti omuntu gw'oli naye, gw'otambula naye alina provoking spirit oba kye tuyita omwoyo ow'okwe Luganda bannenga luzibu. Omwoyo wakyo, omwoyo asosonkereza. Si mwoyo mulungi ogwo by the way, si mwoyo mulungi nnyo. Era olina okuba ng'osaba, ngirako mu kusaba ate n'okikutula mu linnya erya Yesu. Kale gamba Yesu nkwebaza kubanga onkuumye nga nkyali mulamu, obulamu bwange musazeewo mbukuwe obeere omulokozi era mukama waabwo. Saasira obutali butuukirivu bwange, onaaze n'omusaayi gwo ntukuze okuyita mu Kristo Yesu mwana wa Katonda omulamu tusabidde. Amiina era amiina ddala. Kale ndowooza kaneetololemuko katono wenkomaawo. Tugenda kulaba ku ekyama. Ekyama ky'oteekeddwa okukola ate nga ba agenti ba Sitaani bakukudduka nga teweetaaga na kubamanya, bakulabira eri ne bateekako emisinde. Kino ekyama olina okuba nga okola ki? Okitegeera. Mu dakiika emu kankomewo. Weebale kulaba There is Still Hope. Okumanya ebisingawo tukubire ku 0752 31 14 47 oba ku 0761 08 83 15. Osobola n'otufuna ku email eya tshitv74@gmail.com. Eno ye There is Still Hope, channel y'essuubi.